In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Akatambia kwa yakakola juzi waneno ono mwezi gubadde tegunaitawo nga amanyi nti ekintu akirina mu ttaano era jjukira bapiero baali bamala dda ku mwendo osinga kumbe emmotoka neereeta ebizibu kati essaawa yakakati wetwogera mukazi wattu gakaaba gakumba naye nga byonna bigenda mu maaso Efulfiga agambye nti omukazi ono mbuye abadde amwagala ng'omuntu mbuyadde ye yalemesa omusango gwe ne Namere mbuye yakubanga amasimu nze Amongo mwagala ng'omuntu yali anteereddewo essuwaani y'emmere yali ansuulidde tawulo nga newankubadde nange nalina obulumi bwange nga nze kuba y'omu abalemesa omusango gwange ku Sankisoni nga fayiro nga yakuba amasimu era kyannuma era ne muwamu break naye era tekinjijaako kwagala kwe nnina ntunulya nnyo kirungi mu muntu ate omuntu akwetaaga ddi omuntu akwetaagira mu budde omuntu ayimirira naye mu budde obusinga okubeera obuzibu esewero so kuva mu Amongo nengamba nti kadde bamujeko bwa sipiika omukazi mubbi mubikazi mubbi buli muntu bamubbisa wano sente tewali alina office gyalimu gwe batabbisa nalina akasomozo katoyi bamubbisa se fe batuyisa sente fe tusiba tetulina nakyakulya nozibya olunaku ng'owumpuguma ofunayo ekyokulya ng'onoonya mutwalo naye abantu bamanyi tulina obuwumbi toyina gwonyonya buli lunaku lw'omiitinga president Museveni ajjeyo ebikuti ajjeyo akawumbi nga olina transport ba mitwalo 5 kati nze mmanyi kyebayita okwogera ku muntu amawulire gonna galina boxes agalaga tibazijje Wanti Amongo are you sure the boxes have the Wanti Amongo bafeekinze buli mawulire Wanti Amongo asanze billions abatwitinga n'abantu abakulu bola babamu amagezi bani batwitinga nga basanze sente Wanti Amongo ziriwa basanzeyo ziriwa temukyayisa muntu kutuka ku extent eyo Anita Amongo adavudde kuba speaker tetwandi musindikiriza bwe tutyo kumukyaya nsi bwaba bamukolako investigation bazikole bwaba ino musango itsokasi we tujja togende tuza tumutwali emmere nze nganze naye ekyo kumusindikiza nga atali nanita muna Uganda abadde speaker wa parliament alina bayambye alina byakoze second Anita Amongo ye chair oba ye vice person mu ggwanga mu Uganda yonna gundi kubakyala mu NRM teyewalika era gempulidde mbu ne deputy speaker Thomas Tayebwa naye bamuyise era nti saawa yonna naye twandigulira ebifasayidizi eyo nga si birungi awo tuvuddewo ono agambye nti bye mulaba byalaba kubanga agambye nti ku bintu bino ebigenda mu maaso tubadde tetu-expectinga UPDF ate okubanga yenoonyereza nsonga za speaker Anita Amongo mpuliriza bulungi omanyi munnayuganda munnansi saagala bakwate naive saagala bakuvuge process by process saagala bakumanipulating bakuzanyire ku bwongo kati mpuliriza ekisooka kya byonna olwaleero CDF oba amagye sigegandibadde gakola kino ekiri mu kukolebwa obudde buno kwa Anita Amongo ofisi ya kalisoliso wa gavumenti IGG essaawa zino ye yandibadde eri mitambo z'ensonga za Anita Amongo kubanga olwaleero palamenti eno yeyina okukola ekyo ekiri mu kukolebwa kwa Anita Amongo ntutegerekese bulungi ogwo mulimu gwa palamenti era obukiiko obutula ku palamenti awo okuli akakiiko ka Kosase okuli akakiiko ka Paaka bwe bulina okukola emirimu egyo naye teweewuunya nti olwaleero obukiiko bwe bubaddewo
okuvira ddala ku Honorable Joel Ssenyonyi mwalaba probe gye yakola mu CA, probe gye yakola ku Day Farmer, probe gye yakola ku Atyaka, probe nyingi ezizze zibaddewo ne waliwo neyakolebwa mu UNRA. Naye report ezo bwe zajjanga zonna zituukire wa speaker zisindike wa IGG, ezimu zaatuulibwa. Kakati olwaleero amagye we gaba gasobola okuyisa command ne gagamba nti kino weekiti ne weekiti ne weekiti ne weekiti kikolebwe. Nno munnange omanya wa eggwanga we liri, eggwanga lyonna litambulira ku institutions buli we zibeera nga eziteekeddwa okukola emirimu gyazo tezikyasobola kukola mirimu gyazo, nga muntu omu yaatowa order n'agamba kati ne weekiti kikolewe, weekaabirangako. Olwomanya eggwanga diri mu mikono gya muntu omu. Kyova olaba buli omu ogenda kulaba ababaka, omubaka waali nga mumulabye avuddeyo akaabirira CDF, ti CDF gendako ne mu ofisi ne mu ministry ya finance, naye nga gwayita si buvunaanyizibwa bwe era si mulimu gwe, si yalina okukola ekyo. Kati mpuliriza bulungi nnyo wano, ekikkobya Speaker Anita Among kiri ekintu kimu. Anita Among abadde omukyala ali ambitious. Anita Among either mu bantu be abamuli okumpi alina okubanga yasiinya ku kyokwegwanyizaako entebe ennene, kubanga mukyala ali ambitious nnyo. Niwaba teyasiinya wabula indicators ne signs zonna zibadde ziraga. Twogera ku Speaker Anita Among eyakajoininga NRM just recently wano. Twogera ku Speaker Anita Among eyagenda mu kalulu ka Central Executive Committee ya NRM n'awujja Speaker Mama Kadaga aludde mu NRM. Naye Among eyakajja n'asobola okuinfluencinga ba members abatuula ku SEC oba ba delegates nga yoyita ba delegates baabwe abaneka abatuula kuba neke ba delegates ba neke be balonda aba SEC. Okibuliza bulungi nnyo, ndowooza bwe kityo bwe kiri. Bw'aba yasobola bakonvisinga ne balekawo Mama Kadaga bonna nga basinza Anita Among. Bw'obanga gwe Museveni ndodde ebbali wali eri nga Kadaga gwobadde weesigange emmundu ennene nti alina influence mu SEC, najja Anita Among n'amuwujja akalulu, yoddamu ebbali wali n'ogamba ekyo kimaze. Mujjukira saga ya Namuganza, Francis Namuganza, sensa motion eyajja ng'emujjamu obwesige n'omujja mu parliament omu. Francis Namuganza nenga mwali mumanyi omulimu gwa Francis Namuganza. Nemwe gwe tokirowoozaamu nti how Anita Among managed to convince the honorable MPs ne basensalinga Francis Namuganza. Eyo nga nkugyeyo tunuulira ensonga ya Zaake Butebi Francis. Butebi Francis bamutwala mu disciplinary committee neyina okumujja ku kifo ky'obwa commissioner. How Anita managed to convince the honorable MPs to censor honorable Zaake n'afiirwa n'ekifo kye ky'obwa commissioner wa parliament. That's Anita Among. Njagala muddeyo ku mikolo egimu egibaddewo ng'emikolo egyo gigenda kubaako omukulu atwala institution ya Uganda Police Force Abasi Byakagaba, omukulu atwala institution ya Uganda Prisons Service Mwami Johnson Byabashayija Omuhunde. Nfuna bulungi nnyo otunulire abanene ba Army Generals mu UPDF, otunulire body expression yaabwe bwesinga babadde besimbye bwenyi ku bwenyi ne Speaker Anita Among. Nkulaga power dynamics. Leave alone nti Anita Among abadde naye publicly okumulaba nti abadde azimbye ekisaawe, azimbye essomero erisomesa nansingi, okiwuliriza, azimbye eddwaliro, ebyo byonna ebintu byabadde akola publicly, naye abadde agula mitima gy'abannansi nti weewuuba n'abali mu ggwanga babbi bonna, naye ate nze nziba n'enziza mu bantu. Ffe gye tubadde tulabanga abagamba nti naye n'omukyalo ono lwaki yeerabisa nnyo, lwaki akola bwati ne bwati. Ezo zonna ziba ambitions.
Kigeza abadde ne target ennene ennyo. Bw'otunulira biru zino ezizze ku parliament, Museveni tamenyese nnyo. Anita Among abadde asobodde okumatiza n'okukonvinsinga ababaka ba parliament nga sinaki n'aba opposition nga mwebali. Coffee Amendment Bill nejja, the UPDF Amendment Act nejja, zino zonna Anita Among n'azanguya mu bwangu obw'ekitalo. Ninga jeno Museveni tataddeemu nnyo mukono ye nga atudde butuuze eri n'agamba Anita Among kino ne bwe kino kyetaaga, Anita Among n'ajja n'amobilizinga. Ekisembye ye badde sovereignty bill. Ate ngeno sovereignty bill yennyini budget specifically ng'erina kulipa Anita Among. Kati Anita Among kaatabala. Okategedde. So bana abasajja babadde tebasobola kufulumya Anita Among. Kasirise kimpowooze. No. Babadde balina omufulumya ng'alina humiliated nga aswaziddwa n'ebimu nga bagenda bimusuuzaako. Kati kiri ekya transition sikutunuzaayo nkutunuuliza wano ku kowe ddala ku calculate Anita Among. Era wano wenjagala okuddizaayo oddeyo ku Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya yatuuka ku extent nga naye alina amaanyi mangi nnyo mu SEC, nga naye yeerabanga president nga naye yeerabanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni. What happened? Awuvaawo genda ku Amama Mbabazi. Amama Mbabazi naye yatuuka nga yeeta super prime minister. Kati abo wembamba kujiddeyo ending yaabwe yali etya, kati ate nkuzzeeyo ku sekandi. Nze simala googera olowooza lwaki sekandi yasobola okubeerawo mu parliament awo nga speaker. Ne kuba vice n'asobola okubaawo n'amalako ebisanja by'ebulungi mpaka nga bamuwummuza lwa nsonga yirya kimanya nti nina kubeera wano nga Zolo. Ky'olaba yasobola okumalako. Kati wenkuzzayo ku Nabbanja mu ntandika nga bwakamuwa bwa prime minister wamulaba yalina amaanyi mangi nga naye yazze kibwanyi eno wakulazi oversight mu malwaliro wakwata abakaawa ab'enjawulo baamukangamu parapapa. Nabbanja n'addayo ku reset n'afuukira ddala comedian n'afuuka munnakatemba awe babaagala we batu nedde moment bw'olaga oba serious. Olwaleero singa Museveni aba atudde wali n'awulira nti parliament emulivudde kusinziira kumanya Anita Among g'abadde alina abadde asobola omulivulira mu parliament. So what you have to do is kwe kumutemako ebiwawaatiro omufulumye ate omukiririze ddala mu ttaka. That's how mafias operate. Okitegeera kati line kowe eryabadde lya Anita Among. Gutandika otya mukazi watu azingiziwaadi azitaddeko amanya g'abatabani ba first family. You know? Naye basajja nga bali eri batudde bati balaba. Ngamba naye ono ate era mwegendereza akasajja ka Andrew Mwenda. Andrew Mwenda we yajja n'akoona kuba mutulaki. It took few moments nga bamutulaki bamugobye. The same Andrew Mwenda yadde ka podcast ne munyampi munne Kabushenga era ne bakona kwa Anita Among. What happened next? Je bino bye tulaba. Ekirala mubeere bagezigezi banna Uganda. Nkimanyi ne state ekimanyi nti mmwe mufa kimu kulaba ku nkyukakyuka oba ani agireese obezze naani. Kati njagala mubeere bagezigezi ne state eyo yekowe mweyagala okuyita. Kubanga olwaleero emanyi ki ekizibu kye yateekawo bwe buli bw'enguzi. Emabegako baalina ekizibu kyali wano wammanga kye beecreatingira ye insecurity. Kyova olaba kwe baasinziirira Gen. Museveni n'afuuka muganzi nnyo mu bantu nti Museveni yatuwa eddembe. Tetufuna ntalotalo tebatulumbalumba. Tugenda ne tunywa bbiya ne tufuuwa ne tunyampa ne twegatta ne tudda ewaka ne tusula mu ziroogi. Okategedde kati olwaleero ekizibu ky'eggwanga kino yakicreatingawo kyekyobuli bw'enguzi. So to penetrate in the hearts of Ugandans olina okujja ne strategy empya nga tagireeta si yeggwe. Ono agezeeko okulaga nti abano babadde bakola ne muzeeyi wange kakati nzize ngenda kulwanyisa kino bwekitiwe ekyo wano ngenda kukwatawo wano we bati ne bwe bati. Okategedde Owulire bwegatyo bwegaliira wegatambula ffe tubaawo munange okubanga tugakutuusaako era tubaawo okubanga tugakuwa yonna gy'oli
yonna gy'osinzidde. Ate munnange waliwo amawulire agalaga nti mbu waliwo olukwe olw'okubanga banoonya engeri yonna banyigire Honorable Joe Ssenyonyi mu bintu bino era nti wandirabanga naye bamunyigiddemu nga bajjewe nti naye bajja kukola ki. Nabiwuliddeko awo. Nabagambye baagala kutwala ssente currencies ez'enjawulo baziteeke wa Ssenyonyi bamukwate ne ssente bagambe abadde akolagana ne sipiika. Aba PLU bagamba bwe bati omanyi batiira ddala abantu abagezi kyova olaba basobola okuyinvestinga ssente mu ba IT babatwalire babagireyo peegi ya Lumbuye wakiri batandikire ku following ya Lumbuye kuba bo tebeekolera byabwe. Wakiri bakuwe ssente oyogerere bo bakusiruwaze oyogerere bo kuba bo tebalina magezi ga reasoninga bo eyo yenkola yaabwe. Bagambye tebaagala PLU teyagala kulaba Ssenyonyi mu parliament kubanga ekisooka bo bakoze selection ku bantu abaze mu parliament balonze basiru bokka be bali mu parliament. Kati Ssenyonyi threat kati biri eby'emmundu bye babadde nga bakola simanyi mbuno abaana banuupu basaze simanyi mbuno n'amasasi simanyi ebyambalo biki ebyo byonna tebikyakola. Kati baagala mmuteekako bokisi za ssente era bali mugamba Amongi alumirize nnyo Ssenyonyi nti babadde bakolagana bonna. Ssenyonyi bagende ewuwe basange ekisenge kya ssente okuva wansi paka waggulu. Okitegedde? So eyo secretariat mubeere nga mugitemayo mugitambuze bagende okubikola ensi yonna ng'ekikola ki ekitegeere bulungi. Ababitwitinga mu bitwitinge abagira okirabanga ekintu ekitono naye tomanyi bintu bimeka bye tubattidde mu secretariats bye batasobodde kutuukiriza. Yensonga lwaki Museveni takirowoozangako era takyagalangako okukwata banne bw'atyo nga bw'atandise obbakwata. Naye olw'okuba mmwe ab'omulembe guno alina okukola ekyo forcefully. Naye ate akuba embwa abanoonya mukama waayo. Fe okutigiinya bana ojja okwate bano kikonfaminga nti gwe problem era kigenda kugwekerera wuwo teekawo abiri kubanga n'ebyo tiyalowoozaako nti ajja bikola. Tuli mu Uganda buli kimu kisoboka era buli kimu kisoboka ekyo tosobola kyewuunya okeera ku makya n'owulira nti bataddewo kino oba kiri naye nga kyonna kikiri awa amaaso abantu bakoze ki amaaso abantu batunudde abiri byonna byonna bajja kuba nga babifolowinga nga webitambula. Bannange ekiri e Kayunga abaana beewera ekiri e Kayunga omusajja ono alese abantu n'ebiwundu ku mutima era abantu ebigambo bye boogera bannange bikambwe. Ndabyeko akatambi ng'omwami agamba nti kati Katonda nti Katonda w'e Kayunga afudde ekitegeeza entaana bagenda mukolera entaana nga ya disitulikiti yonna nti kubanga badde akayanira buli kimu amataka gonna ng'ageediza nti kakati ajja kgenda nago. Bannange ebintu by'ensi eno bizibu naye nga abantu ebigambo ebiva e Kayunga byo bambi si birungi. Si kugamba nti si birungi nti lwakuba ki naye lwa ngeri omukulu Chairperson ono gy'abadde atulugunyaamu abantu, engeri gy'abadde abayisaamu, engeri gy'abadde ndabyeko omuntu omu ng'agamba nti abooluganda lwe baali mu kkooti n'omukulu oyo, njogera ku mukulu Kalangwa yavudde mu bulamu bw'ensi eno, nti n'ayimirira mu kkooti n'abagamba mmwe temulina kye musobola okunkola era temulina kkooti gye musobola okundoopa oba ofiisi zonna temulina ofiisi gye musobola okundoopayo nti banansobola banankola ki nti maybe nga mundoopye wa Katonda. Ekigambo kye yabagamba era indeed obuyinza bw'abadde alina onaamuloopawa
byabagamba mpozi nga mundoopye wa Katonda. Webali kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomwa nabyo tovaawo.